Kuva essula 28. Era weesembereze gy'oli Alooni muganda wo n'abaana be wamu naye mu baana ba Isirayiri, ampeereze mu bwakabona. Alooni, Nadabu ne Abiku, Eriyazaali ne Isamaali abaana ba Alooni. Era olimukolera Alooni muganda wo ebyambalo ebitukuvu olw'ekitiibwa n'olw'obulungi. Era olibagamba bonna abalina omutima ogw'amagezi, be nnajjuza omwoyo ogw'amagezi, bakole ebyambalo ebya Alooni okumutukuza, ampeereze mu bwakabona. Bino bye byambalo bye balikola: eky'omu kifuba, n'ekkanzu, n'omunagiro, n'ekizibaawo, ekyakatimba, ekiremba n'olukoba. Era balibakolera ebyambalo ebitukuvu Alooni muganda wo n'abaana be, ampeereze mu bwakabona. Olwokutaano, era balitwala ezzaabu eyo ne kaniki, n'olugoye olw'effulungu, n'olumyufu ne bafuta. Era balikola ekkanzu ne zaabu ne kaniki, n'olugoye olw'effulungu, n'olumyufu ne bafuta erangiddwa omulimu gw'omukozi ow'amagezi. Olw'omusanvu, eribeerako eby'oku bibegabega 2 ebigattiddwa ku nkomerero zaayo 2 egattibwe wamu, n'olukoba olulangiddwa n'amagezi oluli ku yo okugisiba, luli enkanankana n'omulimu gwayo, lwa lugoye lumu olwa zaabu, olwa kaniki, n'olugoye olw'effulungu, n'olumyufu ne bafuta erangiddwa. Era olitwala amayinja 2 aga onuku, n'oyoolako amannya g'abaana ba Isirayiri, n'amannya gaabwe 6 ku jjinja erimu, n'amannya gaabwe 6 abasigaddewo ku jjinja eryokubiri, nga bwe bazaalibwa. 11. Mu mulimu ogw'omusazi w'amayinja, ng'okuyola olw'oku kabonero, balyola amayinja 2 ng'amannya g'abaana ba Isirayiri. Oligotoolooza empeta nga zaabu, era oliteeka amayinja 2 ku by'okubibegabega eby'ekkanzu okuba amayinja ag'okujjukiza eri abaana ba Isirayiri. Era Alooni alisitula amannya gaabwe mu maaso ga Mukama ku bibegabega bye 2 ng'ekijjukizo. Era olikola amapeesa aga zaabu, n'emikuufu 2 egya zaabu ennungi, ng'emiguwa bw'oligikola mu mulimu ogulangibwa. Era olisiba emikuufu egirangiddwa ku mapeesa. Era olikola eky'omu kifuba, eky'omusango, omulimu ogw'omukozi ow'amagezi, ng'omulimu ogw'ekkanzu bw'olikikola ekya zaabu, ekya kaniki, n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu. Kiri enkanankana enjuuyi zonna. Ekifunyeemu kiribeera luta obuwanvu bwakyo, n'oluta obugazi bwakyo. 17. Era olikitonamu amayinja ag'okutona, ennyiriri 4 ez'amayinja, olunyiriri olwa sadiyo, topazi ne kabunkulo, lwe lulibeera olunyiriri olw'olubereberye. N'olunyiriri olwokubiri lya nnawandagala, safiro ne alimasi. N'olunyiriri olwokusatu yakinso ne sebu ne amesesito. N'olunyiriri olwokuna berulo
ne onuku n'eya sipero. Galyetoolozebwa zaabu we gatonebwa. N'amayinja galibeera ng'amannya g'abaana ba Isirayiri 12 ng'amannya gaabwe, ng'okuyola okw'oku kabonero. Buli muntu ng'erinnya lye. Giribeerera ebika 12. Galibeerera ebika 12. Era olikola ku ky'omu kifuba emikuufu gy'emigwa egy'omulimu ogulangibwa ogwa zaabu ennungi. Era olikola ku ky'omu kifuba empeta 2 eza zaabu, n'oziteeka empeta 2 ku nsonda 2 ez'omu kifuba. Era oliteeka emikuufu 2 egirangiddwa egya zaabu ku mpeta 2 ku nsonda ez'omu kifuba, n'enkomerero 2 endala ez'emikuufu egirangibwa 2 oliziteeka ku mapeesa 2 n'ogateeka ku by'oku kibegabega eby'ekkanzu ku luuyi lwayo olw'omu maaso. Era olikola empeta 2 eza zaabu n'oziteeka ku nsonda zombi ez'omu kifuba, ku mabbali gaakyo agali ku luuyi olw'ekkanzu munda. Era olikola empeta 2 eza zaabu n'oziteeka ku by'okubegabega 2 eby'ekkanzu wa wansinsi ku luuyi lwayo olw'omu maaso, kumpi n'olukindo lwayo, waggulu w'olukoba olw'ekkanzu olulangibwa n'amagezi. Era balisiba eky'omu kifuba n'empeta zaakyo n'empeta ez'ekkanzu n'akagoye aka kaniki kibeere ku lukoba olw'ekkanzu olulangibwa n'amagezi. Era eky'omu kifuba kireme okusumululwanga ku kkanzu 29. Era Alooni anaasituliranga amannya g'abaana ba Isirayiri mu ky'omu kifuba eky'omusango ku mutima gwe bw'anaayimiriranga mu watukuvu olw'okujjukiza mu maaso ga Mukama ennaku zonna. Era oliteeka mu ky'oku kifuba eky'omusango Ulimu ne Suminu. Era binaabanga ku mutima gwa Alooni bw'anaayimiriranga mu maaso ga Mukama, n'Alooni anaasituliranga omusango gw'abaana ba Isirayiri ku mutima gwe mu maaso ga Mukama ennaku zonna. 31. Era olikola omunagiro ogw'omu kkanzu gwonna gwa kaniki, era gulibeera n'ekituli wakati waagwo eky'omutwe, gulibeera n'olukugiro olw'omulimu ogulangibwa okwetooloola ekituli kyagwo ng'ekituli eky'ekizibaawo eky'ekyuma guleme okuyuzibwa. Era ku birenge byagwo olikolako amakomamawanga aga kaniki n'ag'effulungu n'ag'olumyufu okwetooloola ebigere byagwo, n'endegeeza zaabu wakati waagwo okwetooloola. 34. Endegeeya zaabu n'ekkomamawanga. Endegeeya zaabu n'ekkomamawanga ku birenge eby'omunagiro okwetooloola. Era gunaabanga ku Alooni okuweererezaamu n'eddoboozi lyagwo linaawulirwanga bw'anaayingiranga mu watukuvu mu maaso ga Mukama, era bw'anaafulumanga aleme okufa. 36. Era olikola akapande aka zaabu ennungi n'oyolako ng'enjola ez'akabonero nti omutukuvu eri Mukama,
n'okateeka ku kagoye akakkaniki era kanaabeeranga ku kiremba ku luuyi olw'omu maaso olw'ekiremba kwe kanaabeeranga era kanaabeeranga ku kyenyi kya Alooni, n'Alooni anaasitulanga obubi bw'ebitukuvu abaana ba Isirayiri bye banaatukuzanga mu birabo byabwe byonna ebitukuvu. Era kanaabeeranga ku kyenyi kye ennaku zonna, balyoke bakkirizibwe mu maaso ga Mukama. Era oliruka ekizibaawo eky'akatimba ekya bafuta ennungi, era olikola ekiremba ekya bafuta ennungi, era olikola olukoba omulimu ogw'omudaliza olwana. Era abaana ba Alooni olibakolera ebizibaawo, era olibakolera enkoba, n'obakolera n'enkuufiira olw'ekitiibwa n'olw'obulungi. N'obiteeka ku Alooni muganda wo ne ku baana be awamu naye, n'obafukako amafuta, n'ojjuza emikono gyabwe, n'obatukuza, balyoke bampeerezenga mu bwakabona. 42 Era olibakolera seruwale za lugoye okubikka ku mubiri ogw'obwerere bwabwe, eziriva mu kiwato okukoma mu bisambi, era zinaabeeranga ku Alooni ne ku baana be bwe banaayingiranga mu weema ey'okusinkanirangamu, oba bwe banaasembereranga ekyoto okuweereza mu watukuvu, baleme okusitula obubi n'okufa. Kinaabeeranga kiragiro emirembe gyonna eri ye n'ezzadde lye eririmuddirira.